Maisa agala kuva Uganda enyumira. Mwakampereza invitation junior jangu mu America. Kangira mbere Uganda bwena nemerera nja kujja. Nendi ne Donzela. Tugenda kuba tujaguza birthday ya Donzela Dubai banete musubwa. Bayimbi kubayimbi. Muve kubuli bupate bumbadde mumanyidde okulinya amaato galinnya ebyokuzanyisa by'abaana tugenda kubeera mu yati. Nagaga Donzela agabudde. Nabaga abakazi mukole sente. Mujja kulya buli musajja omulungi mutuleke batulye. Nyenda Dubai kundia. Bere yoyombe junior bakulide nyenda kundia muleka abakazi abayine sente batulye. Munali obukunku mukate mutumanyira. Ekitagwawo kikuwengaba. Banne omwana bagenda mulya ndeka bandye. Nyenda Dubai kundia tiketi bajingulidde nyonyi yabwerere ne wensula. Nga lwaki tebandye. Nyendera mu Emirates first class. Naba obukunku muka. Fochokola sente muri omwasa amiridde. Moza tuli mu struggle lingira muri n'ennyoko. Abantu bali ya struggle olinga ne toy. Moza labalosi ndi mwana wa nnyoko. Ndi abwavu. Mutwalize muri kabotongo wamwe. Mbo junior I love you. Toina wadde 10 gendo sigabe wamwe kabotongo. Nebye bisirani ebibajjudde ebibazunza. Bwobanga oli mukazi nga toina sente sirika. Ebyo byokwezimba nkola mu Jumayi. Nezimbe n'ennyoko. Nze mbeera mu bwavu nze. Nze tatange yanga mwana nge tukkirizanga obwavu kibi. Obwavu mpologoma. Owange ndeke Donzela alina sente. Nze junior. Ndeka bandye. Atali mwana wa nnyoko mbadde nkulumirawa. Gano nonye bavu bannammwe gye bali. Bw'oli gokola sente oza abakazi baweebwa sibanya omukazi bamuwa buwi oli ofani. Mudame lya kitaawe yafa yakumpa nkulabirire. Namwe mani mwe bakazi mwe mani mujje mu ebintu by'ekisiru. Eno 21st century abasajja babawa. Sija babawa sente. No yagalondire ku bwerere. Mbumpiko omugongo. Coming. Nze nkamingira ku malusu. Linga amazi. Jitule mna kutekana mu bintu bya mwe by'ekisiru. Nze nkamingira ku $. I only come when there is money. This is anya sexy wa jenjero. I don't play sex for free. Sex is a game. I must earn money. No wange mbusibanya junior hold me tight nkoro dinga tight on Peter City Belot. Nze nabibagana ebintu tomubireta na wano. The highest bidder controls the tune. Nemujja ne mukwata obwana bw'abandi obulenzi. Nosooka kosa style zizo na satu toina wadde 10. Muzunza nziku. Mbolo dimi tight junior. Touch on the breast. I touch on your breast. On Peter Blouse simanya bulega. Pay money. Omuntu yekka gwe sitasobola kusasuza sente ye nampeera. She's exempted from money. Byonna biyina. Nakati toyina nyashi. Oli mubi. Toyina sente kati owunye enkwawa kati tukuwase tutya. Tukwagale tutya. Nze sola kuwasa mukazi gwe nsinga bulungi. Some men are more beautiful than women. Salamu woza mazi. Mjoni ya nina mazi. Olireke Victoria tumbavu. Uganda ojita drought country mbu tunonya mazi. Aga mazigo gatwali wamwe. Mba have water. Simanya sima. Sina manyi gasima bantu siri bowa olo. So you must have money. I know sicha akamingira ku malusu.
Mbujuni, I'm coming. I'm coming. Come, you come. Come with money. No maloku mala. Ogwe wali ngechitereke. So what happens after coming? So what happens after sex? When you look at yourselves, ebyo biravu bya iskulu na bivaamu dda. Ebyo ebyokukaminga n'onwa lw'enzoli. Nina nnwa maweti. So ebya junior hold me tight. Oba ndi seat belt nabigoba. So ba YouTuber si basanyufu. Government mutusaasire. Bwe muba mwaleese omusolo ku YouTube, mwandisoose kwebuuza bali mu business ya YouTube. Mwandisoose kwebuuza bali mu business ya YouTube. Ba YouTuber tebannagaana kusasula musolo. Ne bayina ebizibu byabwe bye baagala okubuulira gavumenti. Okitegeera, ababaka abayisizza omusolo ku YouTube nga ne business ya YouTube temumanyi weekola. Ekyokubiri, YouTube ne Facebook kampani za America si za Uganda. Uganda, you are just enjoying global innovations. Mukole Facebook zamwe ne YouTube eziri loko. China ine yayo ne Russia. Kakati oleeta otya omusolo ku YouTube kampani ya America ng'ate eri mu America olwedde batuggyako omusolo 25%. Buli YouTube asasula omusolo gwa America 25% kubanga Abamerika be bannyiniyo. Olwedde tulina omusolo ku data, direct tax ku data. Mwaleeta OTT nga mulooza mugenda funamu sente. Teri sente ze twakola. Bwe munaataataganya internet, teri ggwanga likulaakulana nga internet eriko restrictions. Facebook mwagigoba dda. Ate namwe kwe muli mu posting abaagigoba. Omanyi business ezagwa ku Facebook. Mumanyi business ze mwattanga musibye Facebook. Oluvaawo mwogera privatization. Abavubuka tebalina mirimu. Beetereddewo YouTube zaabwe. Lwaki mubafuukira ekizibu? So mulimba. So ba YouTuber mwekolemu ekibiina. Tugende twogere ne government. They should amend that law. Tetuganye kuwa musolo. But even government should listen to YouTubers. Mutegere obuzibu bwe bayitamu. So, sigenda luyale kusukkawo wano naye nga mbaagala nnyo amanya wadde nsigadde mpooninga abaana abali ku TikTok abavuma famire z'abantu. Mwegendereze, ebiseera byammwe biweddeyo. Mwavumye maama wa Gravity omutujju. Mugenda ku poliisi ne babata olunaku lumu, ebyo byonna bigenda kuggwaawo. Mwovuma muzadde wa munno, nedda mususse. Bwe muba munoonya likes ne shares, muzinoonye bulungi. Mutabani wa Nadduli yafa kuvuma Banyarwanda. Isima mufu. Mwandibadde mufuna ku magezi. Omuntu ajja kukola ekintu. Eno gavumenti nkoowu. Lipooti ya Isima tefulumanga. Omanye ekizibu ekiriku, ojja vuma yogu. Ojja kuvuma yogu. Nana akutta tojja gwe kumutegeera.
omuntu ajja kukuba akatayimbwa ku mutwe kebakuba dansi ku mapeesa ngadde ewaka emakindi. Muli banaku, muli baana banaku, muva mu famire enjavu ovume maama w'omuntu gwe era webaze gravity nti wavumye wa gravity. Mwe buvubuka mmwe obuli ku TikTok obuganya okunoonya emirimu mukole nga mulowooza content mugenda mujja mu kuvoola bazadde b'abantu. Muyina n'ababawagira sabula baby. Isima yabayina, Isima yayina abagoberezi ali mu ttaka myezi egyo gwe yasama. Video yeno mugitereke bagambye eriwo TikTok agenda okufa. You are going to pay. Nze siragula kintu ne kitatuuka. Mutabani wa Nadduli namugamba nga tannafa. Namugamba va ku Banyarwanda. Eriwo rest in peace TikTok. Mumusigale kweri ekkubo ery'okuvuma ovuma mama w'omuntu omumanyi. Mujja vuma abantu abalina abaana mu magye. Isima teyategeera ati minisita alina abaana mu magye. Ojja kuvuma omuntu ng'alina abaana mu military omujaasi anyiiga bulala. Ffe ba civilian osobola otuvuma. Nze osobola okunvuma junior. Naye kikwatagana ku maama wange. Ezo noggo zona eriya. So baana mmwe muve ku bazadde b'abantu. Kati poliisi mwagifuula ekitagasa. Muzanyidde mu poliisi ba TikTok we bakwata bwe weekwatabo. Ebyo ebiseera biweddewo. Dipisa n'akuta. Ajja kusooka kubuulira lwaki yakutadde. Ebyo bye mubadde muzannya ebyo. Mbabuuliridde wano nga mukwano gwa mulinde. Your time is coming. Era buli alina omwana ku TikTok ng'avuma abantu. So the minister's kids killed Isima. Si kye ngambye. Sinagamba ko abaana ba minister be batta Isima. Nze kugaya Isima teyamanya nti oli alina abaana mu magye. Kingambye sinagamba ko nti ono yeyatta ono. Ekizibu ky'okuvuma abantu ofa ne banoonya n'akusse n'abula. Nzalewa kyayisamu abantu eggaali. Nayiga nategeera. Teri spare life. Oyo omuvubuka sibanya yeekakono. Era Katonda alina ensonga lwaki yamulemaza. Pressure teyagwa eddalu. Tebamugobe egundi gye yali asula. Pressure namusanga ekyanja. Mugende mu mubuuze. Yali tasula ku SMK Plaza. Nzoyita balonzi okunziruka. Nasanga pressure ku apartment gyasula. Eri awo kyanja bamugoba. Pressure yagwa eddalu. Ne mu nnyumba baali bamusibiddemu. Yagenda n'azannyira ku mmotoka y'ono omwana wa crime preventer. Blaze. Tebabagoba. Mbaleeterera ndi road we yali asula enkya. Bwemba nnimba mugende mu mubuuze pressure. Oba saamusanga ekyanja. Nze junior nze intelligence. Ne mugamba pressure onvumira ki. Ne pressure mulalu. Era temumunyiigira ne bambi bajja katta. Musimanye emizimu gimunoonya bamusibira mu nnyumba pressure. Ekisooka akozesa enjaga. Alina bikwano bye ebisiyazo oyo pressure ebimuwabya. Akakana pressure teyandigudde ddalu njaga. Ajja kulive nga ataddemu. N'agamba nga bw'alaba emizimu simanya kabaka mwanga is mentally sick. Family egezezzaako kyesobola omwana abalemeredde. Nze pressure namusanga ekyanja ku apartment kwasula. Era najjira mu drone. Ne nagenda otuuka ku pressure n'amaziga gankwata. Omwana yeetaaga buyambi. Konna kasajja katuka weddeyo bakagalira mu nnyumba.
Landlord n'abagoba ekyanja ku SMK Plaza. Enkya ngenda kuleeta landlord wa pressure. Era kati asula Makindi. Gye yadda. Ne muganda wa muliko, waliwo omuvubuka muliko, oba muganda we, oba beesiyaga simanyi. Mayi pressure musiyazi. Oyo kwa nyumba za bei kwe yali asula pressure. Eyo SMK Plaza awe ekyanja kupide kyanja apartments wa bei. Nena tuka natunulira pressure nalinzize mukwata nakaba. Nengamba Bambi kasajja katukagwe ddalu aina lubale. Omanye ekizibu kya lubale kasita batamukutereza. Mama Fina yamba omwana oyo. Kali ulina kalaba kavuma Mama Fina. Anange ddalu. So abana abamu ku TikTok mbayambe. Mubayambe. So nze pressure mukwano gwange bambi. Era nze namugamba nine miliyoni yemu. Okumujjanjaba omutwe ayina lubale. Pressure akozesa enjaga. Ayina bikwano by'ebisiyazi bisiru bimuwaga. Kali singa omuntu akera ku macha n'attaka akaana. Abana Uganda ku mitima emibi gye bayina. Kwa akakana ka pressure kasobola okuvuma omuntu ayina omutima omubi. Va kufa bayina emitima emirungi. Nze Junior ne buwonvuma. My heart is good. Nze nalokoka okuva Isimalo yafa. Nalokoka. Nenesonyiwa abantu. Nategeera nti mu Uganda bakutta. Ebyo taata wagenda okujja. Simanyi amagye gagenda okuyikanga gwowedde omufadda. Newe bayiwa battalion 10 Juni yanga nafudde. Biba tebikyagasa. So mweso mulekerawo okuvuma abantu abana Uganda bazibu. Mulimu abana Uganda b'emitima emibi. Isima singa wali mulamu. Neba abatta Isima banoonya gye bamulopa ne wabula. Kwanga Isima wo mutwala ku police ajja kuvaayo. Ne bakola ekitakkirizika. Myezi ena tewali muntu ku social media ali banamanyi nga Isima. Isima yali ayagalwa ebyaddala buuzanze. N'abasajja bakuba Isima amasasi. Kiro sawa musanvu Isima bamujja mu drone nze ekyo siri kyerabira mu bulamu bwange. Isima nga bamaze mukuba amasasi sawa mukago ogw'ekiro aba forensic bamujja mu drone. Ne bamwebasa ku ttaka. Nga Isima tayogera wadde ekigambo n'ekyo ne bw'omuteeka mu kamera. Bwe nategeera nti obulamu bumpi. Kitaawo ne bw'abanga ye president. Because when life goes, tell your spare life. Ekyo kikole ng'okimanyi. Vuma bazadde b'abantu ekyo nga kikuli ku mutwe. Tell your supermarket etunda bulamu. Omuntu akeera ku macha n'adisaidinga. Omuntu yeekyawa. Goloza batayisima bali tebamanyi mbu kye bakoze. Beekyawa. Waliwo omuntu akola ekintu n'ogana omuntu ono mukole ki? Abantu babi. Ojja ovuma abantu ojja kuvuma ye atavumika. Abantu balina abaana mu intelligence. Abaana babe bali mu CMI. Abantu balina abaana mu ISO. Nga tomumanyi tomuwuliranga nako naye ng'alina omwana we mmagye. N'asooka akukuba amasasi. So woba ovuma omuntu. Nze Alien Skin tolaba we namuvaako. Nali sina nsonga envumisa Alien. Kasi Alien akeera ku macha nanzita. Mba nwanirira ki? Alien tanzibangako. Siri muyimbi. Ebisere bimu olina okwebuulirira n'ogaana naye kaakati kino kyenkola kintwala wa. Ovuma maama wa Gravity ofunemu ki? Isima yagamba nti ayina abanene. Era buli video Isima omugezi Isima gye yakolaga yagamba nti yayina abanene. Abanene be yali ayina we bali abanwa. Nze omuntu wangamba Junior nva maaso muva maaso.
nze siyomba n'abantu nsooka kuvaawo nenkulaga kyendi so siraga kyendi nga ndi awo mbu nsanze owa poliisi akutte emmundu mbu nange neekalakasa bwe nsanga owa poliisi ne bw'aba kyaŋŋamba kikyamu nsooka kukola kyaŋŋamba essasi libalimu nga baga Junior afudde olw'omwekubira amasimu Junior afudde kituufu baafudde agenze bituufu byendaba byebyo social media Facebook mu wiiki emu oba owedde taata wo ne waba ayina amaanyi takuzza singa Saala Katonda yali azidda muyisima singa mulamu Saala ki gye bataasaba nze nalaba amaziga agaddala nga Isima afudde abantu bankubira amasimu buli kanyomero kansi eno every part of the world called me abali e Indonesia abali e Singapore abali mu America Isima afudde kituufu kyekyo bwe kiri byonna byali tebikyagasa naye ensobi egyo kujja ku live nga mmwe baana mmwe aba TikTok mukozesezza enjaga abasinga obungi mujja ku TikTok nga munwedde enjaga ba pressure muyina bakwano bamwe ababakubira enduulu mwakalaba audience manyi mubadde nnyo mu bwavu wakafunayo abantu 2 shares owulira mbu oli serebu kiggwembwa mbukuba olinayo abantu 100 baggoberera mbu oli serebu gwatambule mu kibuga gwe wali wakumanyi eriayizo gwe TikTok gwe yeeyita serebu tutambuleko mu kibuga eriasobola okukubira enduulu gwe just mwakulira mu bwavu you have grown from poverty bakitamwe tebabakolerera muri ku maalo bandaba ani akulaba gwe kisirani kati ffe tugambe tutya nze Junior asobola okutambula mu kibuga akiwaka najje ng'abantu bankubira endulu nti Junior yuyu teri TikTok mwe n'amanya gammwe tegasala najje musulamu osula makindi mu katanga mboli serebu gwe you cannot even afford a 1 million house mukyali ebikomando mutambulanga binyira mutambulanga bumyu in parks mbundi serebu nze sikwatwako gwembwa gwe tonnafuna bufunyi bakusobola gwe mubereyo ku TikTok ne mwerimba nze nina abanene oyina banene kiggwe kisirani kitawe yawamba Kampala oyina abanene kitawe yassa sente meka mu lutalo gwayina abanene njitulwa obubwana bu TikTok obumu nempuliyanga nennaku enkutte kati oli kalema oyina akakono kamu kati webana amenyo ogwokubiri olwedde oli mulema ate Katonda ayina ensonga lwaki akakana yakafuula kalema akakavumya mama gravity mulya ku bulango you are eating on adverts eri omugagga alya ku bulango mulanga no business kibakwadde emitwalo 2 mbu you are an influencer go influencing ki which brand eriyo TikTok ayina endorsement omanyi bayita endorsement mwe mulya ku business kutunda mayirungi simanya lange eddagala lya jjajja bye mulyako mwe ba TikTok ne mwita ba influencer what are influencing poverty tosobola kukola kyotafaanana abo bonna bakasuku be mulaba they have jobs negwe ovudde mu kiwuunya oyina ka TikTok page ko kaliko abantu 2,000 basiru banno be mufaanaganya obwongo bunaawo oli serebu nga nyoka abonabona oyina ebyapa bimeka mmanya gogwe kali mu ggwanga lino bayinza okwogera nawe n'oyogera gwe just government eno nze era jeno muwozi kakwata obuyinza tutereze eggwanga lino President Museveni atuwadde emirembe mingi nini usanga abasiru be bajjudde ku app talina wadde 10 basulawo makindi beeyi abali muyiyizi ojja kuvuma yogo tegererevoyo Uganda kyekirungi kyeyina ogenda owalampa paka bwogwa ku ogu sipapa tali yeruzira teyebase nze okulaba billion mu bulamu bwange nasoka giraba ku sipapa 1 billion mu bulamu bwange okulaba billion ya sente nasoka giraba sipapa
aluduzira yebase Uganda buli omwe muteeka waja aina gwe yamanyira sipapa yamutadde ruzira omanyi sipapa taina complainant teri yagamba nti yamubba ogwasema omukoti baleeta omukyayina nze nava kuba mafia Uganda ina aba mafia alumiriza sipapa mukyayina bagamba yabba mu Sudani talabikangako ogwaddako baleeta mukyayina mu kooti naye oli omukyayina bw'omutumya nange musinga obugagga ekyo kibayita mafia play sipapa talina complainant teri amulumiriza gyali eruzira buli mulamuzi ayagala omuwa bbeiro omusanga agutya musooke mwogere n'oli nze waliwo jeno yampita there is a powerful jeno who called me nanga junior va mu nsonga za sipapa nazivaamu nze yakweka sipapa ekyanja ngoloba munoonya so bana mmwe mugende empola isima singa wali omugenzi nga twali tumwagala jajja ekizibu mukopanyo mbukati nawe oyagala banga wisdom kaye wisdom kaye agamba genocide musale ye taatawe kaye abeera akapeeka wa genero kaye tabeera n'abayimbye kapeeka ewa genero mbunawe oyagala kubanga kaye wisdom kale mwe mwerinde butayimbwa mwe batikitoka terina agenda bamalirako masasi wisdom kaye omumanyi gwe bayita kaye wisdom omumanyi kaye ebyo byayogera ayinza okubyogera gwe nga siga tebamusibadda wisdom nze kaye mukwano gwange naye kaye nange mutya wisdom akugamba nti bo be banyalu simaya be balala abafuga kuno kati ngokera ku machambu nange njagala kuogeranga wisdom bagendo okusiba mmwe nabere kapeka nyenda Dubai tusinkane wisdom bulijjo yeyogerera mbu abeera genocide mbu taatawe era mbu banyumya si abyeyogerera nga muwulira bane nange nno njagala kuddako wa genocide nfune ku ssente njagala kukyusa motoka yange eno mpulira sipaasi yonjikooye sipaasi ekirungi ekigiriko tenwa naye maama kibulamu kanvuge ku waliwo buno obumotoka bw'abakoleya bukiya so bapi eba genocide musale nzija nze sibeera na proposal mumpe ku ssente zetubbye emyaka 37 nze junior nyenda w'abakulu nentwala proposal mbaga mumpe ku zetubbye 37 years zo zaabwe nenga genocide tukwebaza olwo tukwatibwanga ekisa n'otuwaawaayo ku ssente otherwise singa sigwe singa obulamu bubi era nze wandaputinga lwakwa kati nze champion junior gudo tusinkana olulala we meet next time.